Abasawo nga bakulembeddwamu Dr. Samuel Kalibala okuva mu ddwaliro e Mengo basinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa kampuni ekola eddagala eya Quality Chemicals Industries Limited konna Mengo Hospital beegasse ku nsi yonna okuzza olunaku lw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri ne balaga okutya olw'omusujja ogweyongedde mu bbaani ensangi zino. Mu lusiisira luno Dr. Kalibala asomesezza abazadde ku bulabe obuva ku musujja gw'ensiri ng'emirundi mingi omusujja guno guviirako abaana okufuna endwadde z'okubwongo, okulwala ensigo n'ebirala. Bw'atyo n'asaba abazadde okukuuma obulungi abaana baabwe. Malaria yonoona n'amawuggwe g'abaana. Malaria amalamu abaana omusaayi ne bafuna hemorrhagic anemia. Eno omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo yalaze okutya olw'omuwendo gw'abantu abafa omusujja gw'ensiri ogulinnya buli kadde, n'asaba abakungu b'eddagala okwongera okunoonyereza okuzuula lwaki eddagala erisinga obungi terikyakola. Kubanga ennaku zino eddagala ery'ekika erimu terikyakola. Ensiri nazimanyidde nnyo oba nategeezeddwa tulina ensiri ez'ebika ebirala bina. Tulina okulaba nga abantu baffe basula mu butimba bw'ensiri era tulina okulwana ng'eggwanga okulaba nti buli muntu alina akatimba k'ensiri. Ye Harrison Kigundu akulira abakozi mu Quality Chemicals Industries Limited ayogedde ku nsonga lwaki basalawo okutegeka olusuusira luno buli mwaka, n'agumya bannayuganda nti bakwongera okukola eddagala erijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Teri muntu alina kufa bulwadde bwa malaria, bulwadde bwa musujja. Eddagala tulikola era eddagala tulirina mu bungi. Babatuuze b'eruzira nga bakulembeddwamu kansala George Wellington Kajubye basiimye Quality Chemicals Industries Limited ne Mengo Hospital olw'okubategekera olusiisira luno. Kwe kulama nti eyongere obujjanjabi mu malwaliro gaayo. Abategese olusiisira luno beebale nnyo, beebalire eddala. Ebyo nga biri bityo, mbaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo agugumbudde abantu abasusse omulugube nga nabo bennyini tebeeyagaliza ekiviiriddeko okutunda ebintu ebiba bibaweereddwa okwekulaakulanya. Nti oweebwa ensigo ate n'ogitwala ogitunde. Ensigo ya mitwalo 6 kubanga buli kiro ya nusu kakaaga, ate ogitwale ogitunde butunzi nusu nga 10,000. Okulya mu ttama, omubaka Balimwezo abadde asisinkanya abalimi abeegattira mu kibiina kya Nakawa Farmers Forum bw'abadde abakwasa ensigo za kasooli ze yabasakidde. Eno abamu ku balimi abafunye ku nsigo za kasooli basiimye omubaka Balimwezo olw'okubasakira. Ebirungi atukoledde bingi, nze ali wano n'akafuna emirundi 3 kasooli ono. Kasooli eyasooka teyange. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.